Wanika bealinya Kaindo Tafire ku mutwe ng'enaku z'omwezi 26 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2021 nga baziika Adonia Tiberondo eyali owa UPC n'agamba amazima amatuufu abantu ba UPC se babattanga amazima amatuufu abayeekera ba NRM bayambala t-shirt za UPC nga kuliko ekifaananyi ky'opote ne bajja muno mu Luweero Triangle nga bagenda batemula abantu bakwata abakazi basalako abantu obulago enkeera ne bajja ne bagamba abopote babase era bwe bato ne batuyigiriza obukyayi kyatukola bulungi nti oluvannyuma yavaayo n'ayogera amazima era nga kati wavuddeyo n'ayogera amazima era baganda bange mbadde entambula okwetonda Uganda yonna nga tuggula abantu amaaso nga tubalaga nti batukyawaganya basobole okutwawula basobole okutufuga kye bayita divide and rule. Olunaku lwaleero baganda bange tuli mu kulonda nga Museveni ne banne batta abantu baffe nga twafirwa abantu abakunukiriza mu kakadde okulwanira demokrasi okulwanira eddembe ly'obuntu okulwanira akalulu ak'amazima n'obwenkanya naye tuli mu kampeyini kati naye tulinga bali mu lutalo. Mwami Kaindo Tafire ye gwe minisita w'ensonga ez'omunda tuli mukola kampeyini naye laba benyambadde nyambadde bulletproof kubanga obulamu buli mu matigga naddala wano mu Buganda simanyi bantu ba Buganda wano kye bakola Museveni kampeyini zaali zitandise wawo nga batugalira amakubo ne mwali temulaba kutiya gaasi mwali temulaba kutemula bantu paka bwe twatandika okampeyini nga mu Buganda wano buli lunaku lwe tukola kampeyini ebatiya gaasi buli lunaku lwe tukuba kampeyini batayo omwana wa Buganda buli lunaku okuva e Kawempe bwe twagenda e Kawempe twagenda Mirembe naye mwalaba ku TV nga tuli ku kampeyini nga wano naye nga polisi bali eri basindika tiya gaasi mu makati mu bantu ne bakuba muganda waffe omutwe ne bagwasa omuvubuka bamuyita Kalungi Hassan bamukuba yabadde ku ndiri era yafudde olunaku lwaleero nga bwe mwalabye bwe twagenze yigange era batemuddeyo omuntu nga ne balewedde ne bamukuba amasasi ne bamutta twabadde Masaka emmotoka z'amagezi atomedde muganda affe ne zimuyita ku mutwe ne zimutta olwaleero lwennyini wane zirobwe batomedde omwana ne bamwasa omutwe emmotoka z'amagye olw'eggulu omujja kuwulira ayogerera polisi ng'agamba aba NUP bavuga bubi naye tuvuga mu kkubo nga emmotoka yange ewonderwa emmotoka z'amagye ne za polisi 40 ezo si ambulensi wabula abasirikale badiployinza abasirikale buli lunaku gavumenti ya Museveni ekozesa biliyoni esukka mu 2 nga za abasirikale kujja kulemesa Bobi Wine ku kampeyini nga mu Buganda. Imwe mwabali wano olunaku lwaleero Abaganda tulina enjogera egamba ekiteeza ekyala basebo ne banyabo bakitaffe abalwanira ensi eno abamu bayinza okuba bakaddiwa nga balala baafa naye ffe bwe tuli ekitegeeza ffe bakitaffe ffe banyaffe tetulina kuwanika tetulina kukakkana tiyagazi gwe batukubye zuukuse ku makyanga kizibu n'okusitula omutwe naye omwoyo ogwo tutambuliramu ogutafa gweguza okusisa olunaku lwaleero era nga njagala okubasaba baana ba maama omwoyo ogwo gusitukemu oluvannyuma lw'emyaka 40 nga betwalowooza tebalwana kutereeza nsi yaffe kumbe baali bayita mu kitundu kyaffe baali balaba ttaka lye bagenda kubba amazima ga Katonda bagobye abaana ba Buganda ku mataka bonna negye twali twazika abantu baffe n'emirambo bagiziikulayo kaakati be bannannyini kuno balina ewaabwe balina n'ewaffe njagala mmwe abantu ba Buganda mbawe message eno kubanga nze njiwa abantu bonna bino mbibagamba manyi nti Museveni ajja gamba buli wenjogera n'Abaganda bannange ng'agamba okusosola mu mawanga naye nze mwakyoli bampita Ogen na PM era ngo bampita Okelo Kuch ebusoga yenze Ngobi eteso nze Elakuna mu Balugwala yenze Obini ekitegeeza omulama gwe tuliko gwa kugatta nsi yaffe naye nga buli bantu bonna bonna tulina okuba magamba ne bamanya ennaku yaabwe ne bamanya n'okubbibwa n'okunyigirizibwa n'okulibwa mu lukwe kye babakoze ekyo tulina okubayamba ne beerwanako baganda bange mbabuuliramu abantu beerweero okumala ebbanga ddene baatufufugaza ne batulowoozesa nti kiroke obulabawo kiroke okugoba ku ttaka kiroke okubeera abaddu
kugambibwa n'amagye ne poliisi bikozesebwa kutulugunya abantu. Museveni akwata sente z'omumusolo n'asasula abantu lwatambula ne bagala makubo. Naye ffe ne bwe tuba tujja ku lwale road blockers zisula mu yabi bakiri abantu abo basukimira babagalidde mu kkubo nga balina ate kwekolobya kwira lyerijo baganda bange naye bilikomya erijo butunodekomya ekogero tugenda tukola bwetu tugenda tukomya bwetuti. First of all njagala tukkiriziganye ti zino si kampeyini za kukumonya nako baganda bange njagala obabulira fetuli miliyoni na mwenda ate nga n'abasira ku ffe tebatwala segeza tugala mu miliyoni 6. Zino emotoka zimwe bazingoberera eza poliisi n'amagye baleese zipatro okujjamu okuva mu kitundu kya Kampala yonna. Eza Old Kampala ziri naffe, ez'emikono ziri naffe, ez'entebe ziri naffe, n'ez'amagye. Njagala mumanye nti tebasobola kutuuka balinga ffenna, era bwensimbula n'envawo bagenda tugoberera Luweero batugoberere Mambuka. Ekyo kikulaga ti bwe tuba tusazeewo ne tusitukiramu bannange kaba kaweddemu. Nekino njagala mukimanye mu Uganda mulimu ebyalo emitwalo 7,700 naye abapoliisi tebabeera na mitwalo 5, abamagye tebabeera mitwalo 8 ate nga basinga ku bo nabo banyigirizibwa nga ffe. Kyova olaba mu kulonda mu balakisi zonna ffe tuwangula. Ffe zitugoberera ze zimu. Njagala basaba temukkiriza muntu bayigiriza kusosola mu mawanga. Ffe wano mu Buganda tetusosola mu mawanga. Mu Buganda twaniriza buli omu. Ate njagala mumanye ti abatutulugunya be batono be batugoberera buli wamu ate balinamu n'abamanya gaffe n'ab'eggwanga lyaffe be bakozesa. N'olw'ensonga eyo baganda bange, kubanga obudde bugenza ate tugenda wala, njagala basaba tukole kino ekintu. Omulama baguyita protest vote. Tosobola kaanira ky'otayina. Bannange temwetaba kulonda. Okulonda ye statement esookera ddala ne tukyogera kirifa. Olw'ensonga eyo mu 15 January mulonda ate bwe muvaayo okulonda mulonda kitu kyonna kyaye baganda bange. Akabonero egenda kubeera ki? Akabonero egenda kubeera ambuleera. Buli agira kwamba bw'omulonda ne balaba boloza ekyananyi. Olonda ambuleera oba oloozaani? Ne bw'omulonda kuba MP, ne bw'omulonda kuba meeya, ne bw'omulonda kuba kansala ojja kuba omumpaddeko obuyinza. Abantu abagidde ku ambuleera tebagenda kukola bya kisiru bagenderaawo era mumanyi ne temwandaba luli. Kati ekyo nga tukimaze bw'omala okulonda bannange tovaawo olondedde. Sigalawo tewali musango gw'obozizza. Twagala abantu b'e Luweero, abantu b'e Kasana, abantu b'e Katikamu twagala obbasaba akalulu aka pulezidenti mumanye ze tufunye ku polling station eyo. Akalulu bakabira ku Talesenda bakabira ku district. Making sure omanyi pulezidenti wo bwafunye mu constituency eyo ne bwafunye mu district. Nga bwe mugenda okubala akaburenda njagala n'akakyagulanyi mukabale mugambe mu district eno tukoze bwetyo ne bweno kati lugate district zonna labe mwami kyatugamba.
agia kola fujo kubanga bagamba bisenya kabakanu ati kakube nga tuwangde kujaganya kujja kuba mambuka kujja kuba mu Eastern kujja kuba mu Buganda tewali we bagenda tuyita basebo ne banyabo bwe munasalawo n'ekintu ekisembayo kankibagambe bwe tunatuukira okulonda mumanyi obutitizi bwa Museveni ajja kuba asazeko internet ajja kuba asazeko network n'ekyo omukisa omulungi amagulu gammwe tetambulira ku internet amagulu gammwe gakolerawo mutandike okusala entoto engeri gye munaawuliziganyaamu nga basazeko internet abatitiiza abo mutandike okusala entoto engeri gye munaakwataganamu zizembagamba muzimbe egaali tuliziganye wano zizembagamba muzimbe egaali mufune ttiimu zammwe muli bantu 10 na buli omu afune abalala 10 na buli omu afune abalala 10 mwenna mufuuke bakulembeze mwenna mubeere bakomanda mwenna mubeere Bakyagulanyi njagala nekiro mukimanye njagala nekiro mukimanye ebiseera ebisinga kubira ddala ku Dr. Besigye nga bakwata omukulembeze nga bantu mugwamu amaanyi era pulaani ze kusiba Kyagulanyi mugwemu amaanyi ekyo njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe mumanye tunagenda okulonda nga beebulunguludde waka wange oba banansibanze oba ne bantwala Kalamoja oba naye mmwe mujja kuba bwe muli embeera gye munaateekawo embeera gye munaateekawo embeera gye munaateekawo njagala kino mukimanye naddala mu abaana ba Buganda abaana ba Buganda babajeregajerega Museveni ataddewo endowooza mbu muli batitiizi omujoozi oyo nga mmwe mwamuleeta mu buyinza kaakati embeera gye munaateekawo yegenda okusalawo oba nnaaba mulamu oba siibeeri embeera gye munaateekawo yegenda otuwa eddembe lyaffe embeera gye munaateekawo yegenda okukyusa Uganda olunaku lwa 15 omwezi ogujja 15 omwezi ogujja mu bukeereze bwa Nkokola naye mutandike kati nyinyonyola buli omutandikira ku bazadde bo bamanye ki kye tulwanirira bamanye tulwana kukyusa ggwanga lyaffe baganda bange bwe tunakyusa eggwanga tugenda kweyagala bwe munafuula pulezidenti wammwe nga mugenda kunyumirwa yolakisikomaawo ne tweyongerayo people power our power tweyanziga abantu bekalule abantu katika musausi abantu ba Musale abantu ba Kikola abantu ba Luweero mwerawo nnyo mwerabirukera ate nakisumbe ebiweero zebayita ekiyenje tetunabekadagatiraamaani abaana b'e Luweero Kiyenje pulezidenti ajja abeekalule abamaliriza mu bungi bwe muti nga bwe mulabye netiwaaka mbi mulemereeko abasajja baleese ejjaama naddala wano mu Buganda tebaagala kulabirako ddala namungi wa muntu naye mugume temuvaako wetereeramu nga tutereera musanyufu nnyo eri abaana b'ewaffe nti keekano akaalo k'enzaalibwako kyekyalo kino kyenzaalibwako ekalule ekyalo Mpande ndi waka baganda bange ndi musanyufu nnyo nti abaana b'ewaka n'akasajja kakutte mu internet
enkyusizza biganye. Papi!